bakubira okugalo omukyala bwene wawaka ate kati zino zennaku zammwe abakyala b'ewaka naku enkulu zezinezebe ate pasika yansobera ebesembera abakazi ensonga bazivaamu mangu akasavu bakavaamu mangu buli kimwalaali yali amala ennaku ennyo abawalumu manyi valentine yabasala abasinga bagenda mu kasaavu abamu nga banatera ovaamu nga tebirina makulu ate valentine teriko luno lusooka nolulude luba olunaku olwadda luba lunaku bakusanga ngaoli mukasanga oba mukasanga biba biwedde akaliyo pasika teriiko ebyo pasika erina ennaku zaayo nga 3 kakati omanyi kyesinga okwagala zino zennaku z'abantu abafumbo zino abakyala abafumbo kakati wano abaami bwe tubonaabonera abafumbo olina omuleeta awutu oyagala oba toyagala kakati jukira mulimu abazadde abamu nga bakazaala omwana ali awo myezi 4 talina gwamulekera waka buzunga naye oyagala wamanyira migiri emiyayo gyojojja najo mubaala buli lunaku okwatako eno mabeere ogenda okuba nga akwata ku bbeere lya mukyala malitoye okwata mu nnyindo za mwana omukazi agakana kaziyire waayo badde ekibuga tomale naku enkulu zatama abewako baba abaki bafaayo kasita omukazi jukira abakazi bokasomo oyinza omuwasanga mukazi mulungi nayefaako tewali mukazi mubi ataliyo yefaako akaviri akasanyirira buli kimu jukira ewaka bitabuka munesuuka lusi temugula ogenda ozuuka abo olina obufaliso mu nviiri n'omukazi kunaku olukulu nga obufaliso be mu nviiri ate muneeba bijjiraawo obufumbo bubiza omukazi kasomuka omulamu abananga omusalamu asooka ebbere lisooka nelibanga erigwa neliddanga ngaeridda libalisikiriza kakati omwana owokubiri kana kayando kama nekajira ki nekayereba wekayereba togiganyoga jja kudda n'omuwo owokusatu awo omukazi abatewetaaga kutunula ku bbeere abaga mabebi lunaku mabere lezo nina ekizibu kimu olaba omukazi nga wakamuleeta ewaka bannange muba musanyu empitirivu nga buli kimu kikola oyita ne bakwano bo bonna abawana abaano bagandoza mukiraba kidede kyalo ojja noyomba noyomba kano kamamika simon notajja kulaba ku otajjalaba ku mukyala wangu nobaleeta bonna ne besoma noza mukalaba ne katambula ogenda okima kya mukalaba abaana abo babiri bokka balya nnyo enkoko aba kali ku Simon akusaba waye waji uli asina byendi mukyala wagamba ukuli wali omusajja yali omukazi oba ogwedde kyekyatuuka abakazi mulimba wano omukazi oba omulesa bayebekako okugamba omukazi musajja yenna tayagala kulaba bwerende bamukazi webikabikako mukasuuka beyambulira muli mu blanketi akwatako kwegamba okulaba mu nsobi mistake ettala teriiwo oba asuukusenga tewebise bulungi nakubika twatukulingiza nakulingiza wefula eyabasa kumba olaba abatakyagala kwambala ewaka lunaku lwa sande abaana bali mu kisulo abalina amabere bagabo simoni alina akalimika essaawa nga efudde kakati nawanga akatimira Easter pasika kale ennaku zino olaba buli obuwala obuto oba okaleeta out tuliraano kula bonita oba n'entambula gye butambula kati wokotambula nako era ngaolaba otambule n'akawala bebi kiramu tugende kula bonita ebisaana serefi ebyo red carpet walabyeko omusajja agenda ku red carpet mukazi owaka tasaana red carpet abatambulanga kuleda ye mwami ate besaawa abakazi abafa toyinza nakuwuuba oyinza okuga mukwano yangu antoni yangu yolukino wazaala kulera ate omwangu yenye ayinza noyimirira ku red carpet kwenalina omwana ajja kuddukanira mbaati Simon munyiiza abakyala olaba buno bufiri okoma bulaba bano myaka gino emito simanyi abayigiriza kala zitategeeza emikeeka papo oli nasiba yero wano wagulu wansi papo kati kiki penso nafuuka penso kyokka penso yasinga oluma abakyala buno bufiri obanga kabalasi obanga kuta kabalasi I know baba avuga lekakali mulukudala
omuntu akusirinda akaviri akapi bamanyi nosisala abakyala nasala akatwe abakyala serious woba manyi ng'osala enviiri nange tetulina nviiri tuyambe kati nammwe temuyina nviiri kakati kiki kuba akafaananyi akakatwe kakubakkiriza akakatwe what kind of gender balance is that? Please leave every kitiibwa kya mukyala omwana omuto azungana katwe taata we nzungana katwe kiki kyetubakaawo famire beefuuza eki. Oh my God! Excuse me. Bola. How are you, my dear? I'm good, how are you? Hey, you must be a Bola. Yeah, I'm a Bola. Banango samba nambaji. Really? Kali wanange singanze mupira. Olabika okuba ennyanda. Oyayagala naye kwakumunika. Jabotaya botaya. Hano vera okolesa weeyo. Dada. Tokolindeko tete. Olabika oli Bola. Ndi Bola. Alali. Tekwa bale futa. Ati kulaba okudda olubego. Kazi kumupira. Okolesa we. Tumakinga. National Park. Tutuka. Yeah. Wano kangezi mugwamu. Apa. Bakochi bamanyirawo. Jalankere. Sebuguzi agude. Mukola muti. Kamuletera amatono w'amata. Kamuletera amata. Sebuguzi w'amata. Kochi wetira boni chocolate. Kubyo kuba wansi. Bale buzabuza. Aletera ko se chapati. Chapati sola zingambo kyayogera bwo. Abakazi bageya. High pressure petrol. Abakyala bageya. Banange Reina ine entumbwe. Nange bageya. Muliko ebiwani by'enviiri gasi. Ojaze abaganda abasookawo. Anjagala abasajja bali mu kizimbe muno ng'ali baddeko n'omukyala ng'ali vagini. Weekubireko mu ngalo. Abafire ku mukyala ng'ali mberera. Obulimba nde. Olaba vaginity. Engeri gyevaako. Waliwo tribes ennyangu ez'okuggyako. Ez'okuvaako. Omuganda si mwangu. Omuganda waliwo tribes ennyangu z'okutwalira ebisolo byazo. Omutolo mwangu. Mutolo okutwalira ekisolo kye mwangu nnyo era mutandika mpola. Bw'ojooka kasa ebintu bino tebinnuma. Yogeza amazima batebinnuma. Sajja mwogera ebigambo biyitirivu. Layiraga Katonda mu ggulu nti tebinnume. Okakasa? Kwesige. Kati nkole ki? Kale. Ekannuma amannyo saagala kuwulira bugigi. Naluma amannyo kannume n'amannyo saagala kuwulira bugigi. Bw'ojjo bamugenda. N'ogijjako. Era akwebaza n'okwebaza. Bambi bw'ojjo weebale. Edindako kugenda linda mu weebale bambi. Weewale kunzibukula. Weewale kunfunirawo empisa empewo. Yamutolo naye omuganda. Sebuguzi okakasa oyagala tukikole. Wallahi n'akabina akayina. Mama yangamba mmale tuuka mu senior 6. Ndi mu form 1. Gumiikiriza naawe. Okakasa tebinnuma. Nkwesiga. Ngenda kwesiga naye kale bangamba mu kasita omuntu abeera jento. Okay. Kale soko jyeko engoye. Jyako engoye. Bonedda. You're so huge. Olina kuguma bugumi ng'omukazi. Mpulira mpunya n'omusajja. Endako. Mpunya embiro. Eza atyo siri mwana.
omuganda bali batta ndamukatini olaba abazungu abazungu they respected omuzungu abeera ne munne mu college nebasoma university nebasoma nebamala nga baterese we are not going to do it. Why? We are going to do it after 6 years. After 6 years? Yeah. You know what? You know what? Yeah. We are not going to do it in Chicago. Yeah. Let's go to California. That's where I want it. Never been to California, California. Era n'omukazi omusajja wagezaako kyawo omusajja omukazi ng'omusajja yajjako ki era owulira abamukyawa. Oh, you can't do this now. I've done it. Oh, I've done it. You can't do this. Remember, you even took my virginity. Oh. Omuzungu bamugamba you took my virginity. Yekuba mutima. I really took your virginity. It's okay, I didn't mean it. It's okay, it's okay, it's okay, I didn't mean it. I love you. Oh, nigga, era wanange tusigale mu Uganda bwe tunabanga abavaamu tugende Kawempe Republic of Kawempe bale kyakunyumizanga tujja afiva imagine singa iva teyali ekibala tusigala nga tuli mu ggulu mu Garden of Eden tusigala nga era tuli buki nga tuli bwerere bute abyalinyumya nti osobola kuvuga emmotoka odivuga osipandirabe abatraffic accident ezandibadde namutavuga mmotoka abakyala bebalisinza okukola obubenje abatraffic abasajja bebasinga natejalinnya muti nerikola egimu gyandikyuse tugeze ngaokwanjula abenga Uganda bakiribiza okwanjula olabimba okwanjula tufunirayo kutya tata wali sengawe leeta akatero akalala tukitwale nti ensi yakyuka abantu bonna bali bwereere nokwanjula twasigalayo muggulu tuli muggulu okwanjula kuwo muggulu taata atudde tigenda yitabako taata ateredde ntedde jukira tuliki abako wanji taata mwagala ki tusobola okuzaalibwa wano mbakkiriza muyingire abako nabo ne batuula nga nsanyusa okumulaba kale taata amaka mwe muzze mugalaba taata amaka tugalaba oteredde entende mulaba we gateredde entende tugalaba taata amaka amasiro mugalaba wali kyetutalaba taata buli kimu ekiri mwemulugunya wakawaali taata kale abako wangi kugwe n'oli ali muko taata ono munnange yayanjula lwaki siggwe anti yetegeregana ne ssenga akakabaasa agenda kawaani abaasa kayise nako taata ako ajja kgejja mpola ng'atwala mwana wani owwo taata. Was very good. The problem is Ugandan judges can kill your talent even before you think of developing it. Yeah, have you watched America's Got Talent? It is nice. The judges encourage you even if you don't have talent. They'll say, ladies and gentlemen, right about now we are having Trisha from Dallas. Then Trisha will come. Nice. So Trisha, what are you going to do? I'm going to do ballet dancing. Wow. You're the first person who is going to do ballet dancing this evening. I can't wait. Start. Then the song starts. You will see her dancing. Even if she's not having talent. Before she finishes, the judges start crying. Oh my God, I can't believe this. You are so talented. You are so they're going to chase you away. But that is what you are so talented. Oh Trisha, we love you Trisha. Unfortunately, we are going to see you the next season. You can't make it. They're chasing you away nicely. Come for Uganda Talent Search. Here. First of all, they give you numbers backstage.
So you are there standing in the corridor waiting. Then you just hear, next! You walk in. What is your name? I'm called Raga Wivo. Okay. Raga Wivo, what do you have for us? I'm going to mime Bikwasa Jagulani by His Excellency Bobby Wine. Okay. Start! Stop! Nonsense! What does your father do? He's a fisherman. Join him! Your talent dies even before. People are being kidnapped left, right, and center. Guys are being kidnapped. But one thing I appreciate about the kidnappers in Kampala is they put time and they will ask for a reasonable amount. 100 million, they want 100 million, 10 million. They even buy SIM cards. You'll hear they used 17 different SIM cards. But let me ask, 17, each SIM card is 4,000 shillings. 17, that is around 370,000 shillings. Can't we just survive on that money instead of kidnapping someone? Though it stops here in Kampala. Have you ever watched anywhere news that someone was kidnapped in northern Uganda? No! Northerners are very honest people. They will ask for money. When you say I don't have, they will renegotiate. They will. Like, hello, they come with that, hello, is this the father to Tim? Like, yes, we have your son. If you don't have 10 million, we are not going to release your son. Like, I'm a very poor man, I'm a farmer from this side of Barum, India. I don't have money, I don't have that insane amount of money. So whatever you want to do with my son, just do, but I can't afford that money. He's like, okay. He comes back to the normal answer. Okay, now, my brother, I know you, my brother. I just wanted 7,000 shillings for you. I can't send me. And it is done, it's done. But one beautiful thing with Northerners, by the way, let me give you a tip. You can do anything to a Northerner, but never borrow his money and you start saying things for him. Never. The guy lends you his money. There is this thing that the Baganda have. Don't tell that to a Northerner. It is a tip I'm giving you. Never. One of my birthdays is called Bongomini. He had just come to Kampala. One year. A friend borrowed his money. Then he went to demand. The guy like say, well, what about Sina Wingendo Zija? They won't ever go to Sina Chengendo Kola Sawazin. Sina Wingendo Zija. So say this is it now. Bongomin just has to confirm. Are you sure about what you're saying? Like you say, well, I see now Wingendo Zija. Okay, give me 1 minute. Came back with the banker. So you are saying you cannot pay. The guy like, you have the Sina change. Remember about you. Yeah, wapita machete jambi yesala, President Wabayindi, Awagwa, GNL Zamba, Rock Giant, Master Pout, Kid Fox, Sweet Kid, Sam Gombia, Nemichara, Sophie Gombia, Bonanza President Wawe. Product zaka tuna fulmila mundame jino uzamunda wa size ya chimiliti face ya babi omutima gwa faza. Ebintu yaka tuna bwe bityo. Owulira era nange bankwano mukazi ngezako kwana akazi akampi. Mali omukazi obumbi obuwasa waliwo byotakulewa kale kati nga piro ogula kimu piro kesi nokayingizamu nokezizika. Aine kaba kafudde osigala okyali mu savings kesi ogula ya mwana. Omukazi obumbi obulaba lwakwabulwawo okufaye ennyumba ne bwejja neggwawo tekafa wallahi okasanga tuddawo mu Sugar Bawulo ojja okaaba even my girlfriend is dead kekakuyita no honey I'm not dead I'm in the Sugar Bawulo mpereze ddala nveeyo nogamba nawasa jini nawasa aliyeni nogamba kangwane ku mukazi omunene olaba abakazi abanene betaaga abantu nga bafunyi owulira omukazi omunene buli kyakwatako biro ejjannene okutandikira ku mazzi onakwala abaga mitwalo 3 omukazi omunene omukazi wabanga munene n'amasanyalaze agamulaba gennyini gaba mangi kayaka kebiri umuba musuzanga amataala mugenda okenda ku majanga kaweddeko omukazi wabanga munene omunyaalya gwante alya kisula sikulimba omukazi omunene airtime yenyini agenda mungi otekako MBs 10 nomuweereza message 2 ne bakuweereza message you have already used 90% yotakapando nogamba nga najira omugenyi n'akagaali
Nega banaye manya mukazi g'okwano balina byolina omugulira okwanya akaana ka myaka 2 faine obwana bwabo kyalina amaalo kagulire chips naye okwanya omukazi mukulu alina abaana lastiboni waavuga bodaboda kafumbe ojozungane bu chips kazi mugulire maaso taiti n'olujegera abeera myaka gyakwetuga bakwanya kuzino zofutibwe yajja kizibu kyategera mukazi mukulu n'akaana akato zikakubuulire nze wembawulira era okwana akaana akato lugatuuse ewaka ogenda olaba mutuuse wakakwata limoti kateekako ina nomanya akaana kato owulira akaana akato nebembeera mugenda kwegatta musooka kulwanamu ekitali ku mukazi mukulu omukazi omukulu ekiteeteeyo akijjamu akyali piki mugenda tukiwakakadde mpulire eggulu mugaba bannaye omukazi omukulu sabbuuni anaaba ddongolo batambula ne sabbuuni waabwe mu nsawo zekubuulira amazima omukazi omukulu akuzaalira akaana nga nawe kenyini homonizaako nkulu kaana ka myezi 2 kuugira temumpoleja buugi nja kwewoleja kaana ka myezi 2 kazuukusa ekiro kabbye ekyapa kakitutemba manerenda kagala kwewola sente nogabanaye banzaalira kiki kino zekambabuulira ate bemba musomesa abaana mbasomese mu masomero ag'ebbeeyi owulira omwana asomedde musomero ebbeeyi abeera wanjawulo tagwa ddalu kiba kyanjawulo kituufu tosobola sanga mwana asomera ku victorias n'avaayo n'agenda ku london college n'amala n'agwa eddalu n'eddasebo ebyana ebigwa eddalu owulira n'amasomero kwebisomera gamu mozi limu katonnuulu sedi jabiira nakivububbulu omwana asomedde musomero eryebbeeyi kabeera kanasale kafuuwa oluzungu kajja news hello when I was coming to school I saw a big cow kaana kato miliyoni ezi kwekawaayo amawulire akalala ne kajja news hello when I was coming to school I saw a man nayo shot urinating on the road netumanya nti oyo abiriga owulira naye ekyala kiri mu bifo kisomero erikigangazi kijja koyikoyi sitama birebeete mwebijanjalo kandi neweebuuza ebijanjalo bikwataganya wana okusitama ekirala nekijja koyikoyi taata akoona maama akaaba ng'omusekuzi omukinu kwegamba notunuulira essomero ng'ate lisiriwaza kusiriwaza mwana omwana asomedde musomero eryebbeeyi abeera wanjawulo ne bwasoma n'atafuna mulimu owulira mwana wakuteesa atambula ku street asanga obbiiwe mwana ayasokolera mu revenue oba ku internal affair n'amuyita Thomas Diwa no come tomorrow at internal affair and we see omwana abantu obulamu bwe buteredde naye tunuulire omuntu nga nze kati nasomera nze singa okubuwa akabi era bwenfaanana nze mwenyini siina mulimu kati ngenda kukuyamba ki owulira nina obi wange omulala alonda mu cupa kati oyo agenda kumpaaki omulala gwe nenyumiriza mbambi obi wange asala nanansi wali kaleerwe tera ogendayo nampa ekibajjo kyenanansi oba okyakirya tesitekaso nejalaga masitoiraako kanola obiwo ngate obulamu asiranya musiraani